أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله به نستعين على أمور الدنيا والدين ثم أصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baganda bange bakadde baffe basiraamu mwenna n'abalala abatuwuliriza n'abatulaba tubaaniriza nnyo ku programu yaffe eno eya Fiqh of Marriage. Bulijjo programu eno tugikola mu lulimi Olungereza naye twasazeewo olunaku olwaleero tugikole mu lulimi Oluganda insha Allah taala olw'obwetaavu obwabaddewo. Fiqh of Marriage eno tutunulira ensonga ez'enjawulo mu nsonga z'obufumbo ba mu famire zaffe, tutunulira ebintu eby'enjawulo, tubadde tutunulira bufumbo, ebibuuzo ebiri mu bufumbo n'embeera z'obufumbo ezitali zimu, naye eno programu ya njawulo nga twagala okutunulira ekigenda mu maaso ku nsonga ya DNA kiyite endagabutonde. Mu nsi yonna naddala mu ssemazinga wa Bulaaya giyite Europe, kooti zaayo ez'enjawulo zifuna emisango egy'abantu abajja nga bawakanira abaana oba nga buli omu ayagala okumanya omwana yaani. Ensi zino ez'e Bulaaya zo zassaawo enkola ya tekinologi ono gwe bayita ndagabutonde okubeera nga bikkaanya okulaga ndagabutonde omwana abeera waani. Edda mu bajjajjaffe walingawo n'akayimba k'omusajja nkakasa abamu temutera kuwuliriza nnyimba, naye waliwo omusajja bamuyitanga Paulo Kafeero yakozesa ekigambo okutega olubbobbo. Baakuteza olubbobbo ne bakumalayo ggwe. Kitegeeza ne bajjajjaffe baalinanga ensonga ezajjanga mu kulaba endagabutonde z'abantu ng'abeerawo challenges, abeerawo okusoomoozebwa. Mwani azaala omwana ani, oba mu bibuuzo nti ddala gwe azaala nze. Mu nsi era mu Buwarabu edda ennyo embeera eno yennyini yalingawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga dokita bw'anaatugamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulina ekyafaayo kya Zayd bin Harith. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'atunyumiza ebyafaayo ebifaanaganako bwe bityo. Dokita Jabba tugenda nakyo mu maaso. Ebyo byonna byaliwo edda, naye kati ate waliwo ebizzeewo. Amawulire wano e Uganda kumpi buli lunaku tufuna ebisoomoozebwa ebyetoolooledde mu nsonga za ndagabutonde. Endagabutonde eno twetaaga okwebuuza ebibuuzo nti ffe nga eddiini yaffe ey'Obusiraamu kirina we kyogerebwako, abaffe kikkirizibwa, abaffe bwe kinaabanga kikkirizibwa tukikole ddi ate tukikole tutya? Kubanga ntera nnyo okugamba Dr. Hafiz ono yayagala nnyo okwewala ekigambo think tank. Twetaaga abamanyi baffe okujja batuule kweno embeera ekyuse, twebuuza ebibuuzo ebyo. Gambanga abaffe kino ekintu kyaliwo mu ddiini okuva edda ng'abamanyi baffe be bakitugamba. Abaffe tukikole tutya era kikolebwa kitya? Abaffe enkola gye tukikola y'enkola erina okukikolebwamu. Ebibuuzo ng'ebyo nkakasiza ddala twetaaga abamanyi mu ddiini ng'ate bamanyi n'embeera yaffe gye tuyitamu, basobole okutujja mu masaŋŋanzira agawa gye tulina okulaga mu kutegeera n'obutasobya ddiini yaffe. Dr. Abdul Hafiz baadallah, Allah amusobozesezza okubeera nga atutegekera omusomo ku ndagabutonde mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Dr. Hafiz ye director wa Sharia wali ku office ya Supreme Mufti wano e Kibuli, era Dr. Hafiz oyo yennyini ye head wa department ya Sharia wano ku Islamic University in Uganda mu Banguliro giyite faculty.
faculty ya Islamic Studies ne Arabic Language, faculty y'ebyeddiini n'olulimi oluwarabu wano ku Islamic University in Uganda. Dr. Hafiz awandiise ebitabo bingi nnyo ku nsonga za sharia ne fiqhi, era awandiise ebitabo bingi nnyo mu nsonga z'embeera z'abantu. Twagala tuyambe tumuwulirize, tumale tumubuuze ebibuuzo kubanga kikulu nnyo okulaba nga tutegeera ebikulu ebifaanaganako bwe biti. Mu kaseera kano kennyini mukkirize nga sinnaba muyita, nsaba kuba Dr. Hafiz bw'atandika okwogera ne wabaawo ekikoona ebiseera ebisinga kimukosa. Mbadde nsaba nga tannaba kutandika kwogera, nsaba kuba watandika okwogera ne wabaawo ekikoona kitera okubeera nga kimukosa. N'olwekyo nsaba mu kaseera kano Dokita tusanyuse nnyo okulaba naye nga tonnatandika sebo amawulire ennaku zino. Omusajja yavudde waggulu ku kalina n'agwa wansi, yabadde endaga butonde. Omusajja yagenda ng'akuzizza omwana, maama n'amugamba nti omwana si wuwo. Owaye obusiraamu bulina nabo webugenda okwesonsokera, oba ekigambo nkozesezza kifu simanyi, Abaganda banansonyiwa. Obusiraamu bulina kuba kati ffe abawadi, ffe abagenda ku biraali ku viddi twakwata kino nti obusiraamu bwagamba nti nnyini kitanda ye nnyini mwana, ebifaawo we tukoma. Naye ati tuyambeko tutegeere eddiini yaffe n'ensonga ya DNA. Tukweyanziza nnyo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusobozese. Ahlan wa sahlan. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebo mwanjuzi era omutesitesi wa programu eno, abatulaba era abatuwuliriza, mwenna gye musinziira okutuwuliriza n'okutulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kusooka kwa byonna twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatwazisa ekyengera ky'obulamu, era tumusaba atusobozese kuba nti ekyengera kino tukikozesa mu makubo ago gasinga okuba nti ayagala. Nsonga ya DNA nsonga nkulu nnyo mu Busiraamu olw'ensonga emu enkulu. Tukimanyi bulungi ffenna ti eddiini y'Obusiraamu mu bintu ebitaano bye yajja okukuuma obutiribiri y'ensonga y'amaka. Era okumanya nti ensonga y'amaka nkulu ejja mu ddaala lya kusatu mu bintu Obusiraamu oba shariya y'Obusiraamu gye bwajja okubeera nti bugikuuma butiribiri. Naye nga mu kukuuma okwo famire oba amaka gakuumibwa mu ngeri y'okkakasa nti abantu basigale nga bagenda mu maaso nga bazaala era nga bayala. Mu kutuukiriza ekigendererwa ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala kyava yatuteerawo ekkubo ly'okuwasa, nga lyekkubo lyokka Obusiraamu bwe bwakkiriza omuntu okuyitamu asobole okubeera nti afuna ezzadde. Ku sayidi endala, Obusiraamu bwakuuma nnyo institution y'amaka okuba nti tewaliiwo kintu kyonna kigitiisatiisa kubeera nti evaawo oba okubeera nti ekosebwa. Yensonga lwaki obwenzi bwagaanibwa mu Busiraamu. Kubanga obwenzi butiisa oba butiisatiisa okubeerawo kwa institution y'obufumbo oba ensonga y'amaka. Kati mu ntandikwa y'omusomo gwaffe ku DNA
kikulu nnyo omuntu okukitegeera ti DNA ejjidde mu kaseera ng'ekwata ku nsonga enkulu mu nsonga zaffe ng'abantu ate nga n'obusiraamu bwajja okubeera nti bukuuma institutioni y'amaka. Ekyokubiri, DNA etuukidde mu kiseera nga tuli mu mulembe ogwa science ne technology, era nga science ne technology talina gwasosodde. Nyina abasomesa bange amasimu we gaali nga gaakajja ne bagamba ffe tetujja kugwa ddalu eryo, tetujja kukwata obwo obusimu bukukwekula buli onna wonna wooli. Naye gye byaggweera nga kati ate amasimu tabeera n'emu wabula alina 2 oba 3. Kati technology tolina ngeri yonna gy'osobola kubeera nti omwewalamu. Naye olw'okuba nti obusiraamu bwatuteerawo obufumbo nga lyekkubo lyokka ery'obuvunaanyizibwa era erigulumizibwa okuba nti buli muntu yenna anaayagalanga ezzadde mwajja okuyitanga, kikulu nnyo naddala mu biseera bino, naddala mu ebyo ebizze nga biwulirwa mu mpapula z'amawulire ne ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo, okusoma obusiraamu kikye butugamba ku kintu kino ekizze okwafekitinga ensonga y'amaka. Tukimanyi nti amateeka mangi agajja nga gannyonnyola okuba nti tulina kuyita mu bufumbo okufuna ezzadde. Amateeka ago ng'ogatresingira ddala okuva ku jjajjaffe Adamu alayhi salatu wassalaamu, nti Allah subhanahu wa ta'ala yakiraba nga Adamu tajja kuwangaala bulamu bubwe yekka n'amutondera Hawa, era Allah nga bwe yagamba nti huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Ti Allah subhanahu wa ta'ala ye yabatonda ng'abajja mu mwoyo gumu, naye omwoyo ogwo ogwa Adamu alayhi salatu wassalaamu ate n'agutondera ekitonde ekikyala gusobole okuba nti guwummulira omwo. Ensonga y'okuwasa ng'ekigendererwa ekikulu ekirimu kyakufuna zadde nejja ng'egenderera ne mu bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'atukakasa n'agamba nti laqad arsalna rusulan min qablik. Yali ayogera n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti twakusindikira ababaka abaakusookawo gwe. Waja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Ababaka abo mu sunna yaffe nabo twabateeramu okuba nti babeera n'abakyala, era mu bakyala abo ne mubeera nga muvaamu ezzadde oba abazzukulu. Kati sunna bw'eba yatandikira ku Adamu n'etambulira mu bannabbi ba Mungu, kiba kitegeeza nti ate ffe abasigaddewo ng'abantu naffe sunna eyo yali eyina kubeera nti etubuna. Kyova olaba nti Allah agamba nti wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Kati nze naawe naffe tetujja ne tuyingira ekigaali kyekimu. Allah n'akakasa nti bwe tutyo twabafuulira mummwe ne tubafunirayo abakyala, ne tubafunira abaami. Waja'ala lakum min azwajikum, Katonda n'abateera mmwe mu baami bammwe mu bakyala bammwe baniina, abaana oba ezzadde, wa hafada n'abazzukulu. Waliwo omukyalo omu bamuyita Samira Hashim Ihsan, yawandiika ekitabo bakiyita Arrajulu fil usra huququhu wa wajibatuhu. Yayogera nti omusajja mu maka biki byavunaanyizibwako era eddembe lye liruwa. Mukyalo oyo yagamba laqad jaa tazawuju bayina bani l-insan, okuwasaŋŋana kuno wakati w'abantu kwajja liyakuna natajuhu, results ezinaava mu kuwasaŋŋanya al afrad, abantu, wal jamaat, n'ebibinja by'ebibinja by'abantu, fi kulli makan,
basaasaanire mu buli kifo kyonna mu nsi. Ya'muruna al-ardha, babeere nti bayala mu nsi, babeera mu nsi bagibeeramu. Wa yastakhrijuna kunuzaha, bajjemu obugagga obuli mu nsi beeyagaliremu. Era n'amaliriza ng'agamba nti walawula tazawuj, senga teyali sisitimu yakuwasaŋŋanya, lantaha Adamu wa madha, Adamu yandimaliddeawo, chapter ye yandibadde ekulozingibwawo. Duna an yatruka atharan, nga taleseewo buwufu bwonna, au yuhaqqika fil qawni shay'an, oba okuba nti mu nsi muno avaamu ng'alina keyeekoledde. Olwaleero efitina ezze mu maka naye ng'ezze n'amayengo g'amaanyi, olw'ensonga nti omukyala takyalinga omukyala oli eyasooka bwe yali yeeyisa n'amateeka ge yalinga atambulirako. Omukyala oli eyasooka yakakasibwanga ku bbaawo okubeera nti amulabirira, nekitegeeza nti okusigala kwe waka kwali kumukakatako. Naye omukyala ow'olwaleero ebintu bingi bizze nga bikyuka. Oyinza okwesanga ng'ebyetaago tebikyamala. Oyinza okwesanga ng'omukyala gwe wawasa ate yalina profession eri katale emuweesa omulimu, nga gwe kye wasoma ekituufu tekikuweesa mulimu. Ate weetaaga okulya, weetaaga okunywa, weetaaga okwebaka n'ebirala. Kati ne weesanga nti omukyala olwaleero exposure gy'alina tefaanaganako na exposure omukyala oli eyasooka gyalinga alina. Omukyala olwaleero embeera esobola okumukaka okuba nti agenda kufuluma, okukola n'okumala ebyetaago ebirala. Emabegakaawo kyakakasiddwa nti abakyala be basinga n'okugenda okukyalira abaana ku masomero. Obuvunaanyizibwa ffe abaami bwe twejjako. Gwe n'otakimanya nti mukyala wo bw'agenda aba yeeyongedde ku chances zaabo abagenda okumulaba, abalina emitima eminafu okubeera nti bamusonseka ebigambo okumaliriza ng'agudde mu kikemo. Olwaleero ojja kukisanga nti ebifo abakyala n'abaami bye bakoleramu free mixing byeyongedde. Ebimu bya kinyumo, ebirala bya mbeera yannaakola ntya. Olwaleero ojja kwesanga ng'ebifo omukyala by'isolatinga yekka nayo nga nabyo byeyongedde. Kati ebyo byonna biteeka omukyala wa lwaleero mu fitina, nga fitina eyo esobola okumuteeka mu katego n'amaliriza bambi ng'akoze ensobi. Ensobi n'emaliriza ng'omwana azze, kaakati ate ng'omwana okumubikkirira alina kuyingirira awo n'aba nti akulira mu famire oba oli awo gye batamuzaala. Ensonga ya DNA njagala okusooka okuteekayo disclaimer nti gana masala gali ijtihadiya. Masala abamanyi bagasoma busomi buli muntu okusobola okutuuka ku kigambo kyalaba nti kyekituufu. Olw'ensonga bbiri. Ensonga esooka, tewaliiwo buyino yenna wankalakkalira mu Qur'an wadde mu Sunna ng'atugamba nti mukole oba temukola. Buyino gwe tujja okutunulako yalinganga nkola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, gy'oyinza okwezuula ng'oba oli awo eyinza okuba nga teyali yabuwaze, nga teyali sunna ilzamiya, teyagitukakaako bukasi, wabula Nabbi bw'atyo bwe yalamula. Ate nga ffe tukimanyi nti obulamuzi bukyuka okusinziira ku mbeera y'ekifo, okusinziira ku mbeera y'abantu, okusinziira ku mbeera y'omusango. Kakati ojja kwesanga nti amasala gano abamanyi baffe naddala ab'ebiseera bino bangi walillahi alhamd bagawandiiseeko, bagasomesezzaako, naye ebigambo buli muntu abitegeera bubwe. Kati kiba kitegeeza nti nange olwaleero ekigambo kye nnyinza okujja nakyo nange kiyinza okuba ng'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyandaze, wassawaabu inda Allah, obutuufu nga busigadde buli eryani Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo bwe tuba nga tuli mu research, waliwo questions
zonsobola okusooka okwebuuza ng'oyagala okuyingira mu research. Kati questions zenjagala okusooka okuprovokinga nabo audience. Question esooka, abaffe waliwo enjawulo wakati w'obutonde n'olulyo? Nja kusaba nnyo abatuuliriza babeere beegendereza kubanga omusomo si mwangu. Obutonde yenkwatagana yange mu musaayi wakati wange ne kitange mu hakimu eky'obusiraamu kikakase. Ekyo kyekibuuzo ekisooka. Era senga tufuna contradiction oba kontana wakati wa bwino w'obutonde ne wakati wa bwino owa sharia, ku byonna kiki ekitwalibwa nti kyekyawaggulu? Ekyo kyekibuuzo ekisooka. Kibuuzo ekyokubiri, DNA ejjidde mu kaseera ng'obusiraamu bulina amakubo gaabwo agakakasa olulyo. Amakubo ago mulimu al-firash, kyoyogeddeko, ekitanda oba obuliri. Nabbi we yagambira nti al-waladu lil-firash, omwana w'oyo nannyini mukyala. Tujja kunnyonnyola kye bayite obuliri kyeki. Kakati DNA ejjidde mu kiseera nga ye principle y'obusiraamu. DNA ejjidde mu kiseera ng'obusiraamu bwakkiriza nti nze bwe mba ntambula ku street nensangawo omwana, nsobola okugamba nti ono omwana wange. Bakiyita al-iqraru bin nasab, okwakunoleginga olulyo. Era tombuuza wamuzaala mwani. It's adoption, acknowledgement of paternity, si adoption. Ntambudde nsanze omwana neŋŋamba nti ono omwana wange, soogera ku adoption gye bayita tabanni, eyo bagiyita al-iqraru bin nasab. Era mu mateeka agafuga iqraru bin nasab tombuuza nti wamuzaala mwani. Kiringa mwonojje wange nenkugamba nti ono omwana wange, tombuuza nti wa halali oba wa haramu, nze nkisirikidde gwe okyagazaaki. Okwo kubayita ndowooza okweyingiza mu bintu ebitakwatako. Ate nga mukimanyi nti min husni al-islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ekimu ku bulungi bw'obusiraamu bw'omuntu obutayingira mu nsonga zitakola ki, zitakwatako. Kati DNA ejjidde mu kiseera nga ffe tuba sharia eyina amakubo gaayo. Kati ekibuuzo kigamba, abaffe DNA n'amakubo gali aga sharia kiruwa eky'amaanyi, kiruwa ekimenyawo ekirala? Era tusobola okukulembeza DNA ne tubanga amakubo gali aga sharia ge tulesenga ge gali emabega? Eyo nayo question tusuubira okuba nti tugitunulako. Question eyokusatu, abaffe olwaleero kimala okuba nti tukoma bukome kugamba nti buyondo yawasa, n'olw'ensonga eyo buli baana bonna mukyala we bazaala babe, naddala nga wazzeeyo bwino ow'enkalakkalira asobola okutulaga nti newankubadde mulaba nti oyo mukyala wa buyondo, naye nno munnange kirabika nti omukyala ono oba kirabika nti omwana ono si mwana waki wa buyondo. Akasembayo oyinza okukikkiriza nti mu busiraamu waali wabaddeyo okukakasa omwana ng'omwana oyo bagamba nti wabazadde babiri, ne bagamba mbu taata we y'ono n'ono, ne babateeka babiri. Abaffe olwaleero kikyasoboka oba tekikyasoboka? Ekyandibudde ng'ekibuuzo ddala ekisemberayo ddala, nsobola okukakibwa okuba nti banzijjako samples omwana wange okubeera nti bamupima oba mwana wange oba nedda. Ennaku zino waliwo amawulire agafulumyeko amabega kaawo tikati sseba abasajja akwatiriza omwana oba yeebase n'amukolokotako k'obuviiri oba n'akwata enjala n'aziteeka mu kabaasa mu nkukutu n'agenda ewandegeya ku laabu ne bamutesitinga. Kati bambi obwana bulabiraawo nga taata akomyewo ne bujja okumwaniriza, kumbe DNA emaze okubujjamu, bugenda okulaba nga eryandibadde essanyu zibeera mpi.
abaffe obusiraamu ku questions ezo zonna zirina kubanga tuzitunuulira tutya. Abamanyi baffe ab'obusiraamu mu kutunuulira ensonga y'olulyo, kubanga DNA eri ku lulyo, batunuulira ebintu bibiri. Ekintu ekisooka al-qaraba at-tabi'iyya, obutonde obw'omusaayi ddala. Kyovula nti waliwo abamanyi bwe baali badifayininga olulyo kye bayita nasabu, bo baakitwala nti annasabu huwa al-qaraba, lwe luganda. Era omulala n'agamba nti al-ittiswalu bayna insanaini bil ishtiraki fi wiladati qaribatin aw ba'ida, kye bayita olulyo kwe kubeera nti abantu bakwatagana, abantu babiri bakwatagana mu luganda luno olw'omusaayi. Kakati awo abamanyi abamu basinga kutunuulira obwo obutonde obumanyikiddwa. Era kyova olaba nti waliwo omumanyi omu gwe bayita al-Khatibu Sharbini, omusajja oyo mukenkufu nnyo, yalinga mu Misiri. Ye yagamba nti kye bayita oluganda, kye bayita olulyo, silatul insan, ke kalandira wakati w'omuntu, bimani yantami ilayhim, n'abo baasibukamu mu bajjajja ne bataata. Tayogedde ku nsonga ya shariya abazadde atya. Naye ate sekishoni y'abamanyi endala nejja nga yo ekakasa mbu kye bayita olulyo, gye bayita annasabu shari'i, olulyo olusiraamu. Kati okugeza Ibn al-Arabi al-Maliki mu kitabo kye kya Ahkamul Qur'an yagamba nti kye tuliyita ffe olulyo mu busiraamu ibara an marajil ma'i bayna adh-dhakari wal untha, kitegeeza amazzi g'omwami okusisinkana n'amazzi g'omukyala ala wajihi shar'i, naye nga gasisinkanidde mu mbeera ya shariya, mu mbeera ya bufumbo. Kiba kitegeeza nti ku sekishoni y'abamanyi bano amazzi bwe gasisinkana oba omwana bw'azaalibwa nga tayitidde mu situshoni ya bufumbo, olwo tetulubala nga lulyo mu busiraamu. Era Ibn al-Arabi yagamba fa in kana bima'siya, omwana bw'azaalibwa ng'ayitidde mu bwononefu, kana khalqan mutlaqa, tumutwala ng'omuntu wa bulijjo, walam yakun nasaban muhaqqaqa, fe mu shariya tetubala nti olulyo lwoyo luva mu musajja oyo kasitaaba nga tewali bufumbo wakati waabwe. Ebigambo ebyo biba bitegeeza ekintu kimu, nti tulina obutonde obw'omusaayi, ate obutonde obw'omusaayi obwo okuba nti ffe tubukakasa mu shariya bulina kubeera nga buyitidde mu institutioni ya bufumbo. Oluvannyuma lw'aka introduction ako, kati njagala audience yaffe appreciatinge abaffe obusiraamu bwamanya DNA, obusiraamu bwategeerako nti ekiseera kirituuka abantu ne babanga DNA kyekifuuse ekizibu. Enkola y'obusiraamu eno, ono alina ebigambo byayagala kugamba okuba nti ansonsikamu buli kaseera, naye nga enkola y'obusiraamu eno ojja kgenda okugyetegereza nga abasiraamu bazze nga abra al-qurun, okumala ebiseera ebiwerako nga baba ne think tank zaabwe, nga balina ebitongole byabwe ebikwata ensonga, ne bisoma aya, ne bisoma hadithi, ne bajjamu ekigendo bakolera essaawa eyo. DNA eno gye tulaba olwaleero ebadde ne history, era history eyo bw'ogenda okugitracinga eviira ddala fi ayami ljahiliya, okuviira ddala nga nabbi sallallahu alaihi wasallama tannaba na kutumwa. Abawarabu bayinanga DNA yaabwe nga bwe tujja okukiraba, Imam Kyeyune yakyogeddekokko. Naye nga alqiyafa, abantu abasomanga ebinkumu, abo balina mu jahiliya. Kati obusiraamu bwe bujja ne bubasangawo, ne bubawa kava nga bwe tugenda okukyogera, ekitegeeza ne kimaliriza nga naffe obusiraamu tukikoze eki? Tukikkiriza. Naye kabla dhalika nga ekyo tekinnabaawo, omusajja omu gwe bayita al-Imamu al-Mawardi mu kitabo ekya al-Hawi al-Kabir yagamba nti okugoberera obuufu bw'omuntu
bwatandikira ddala yagamba nti lamma kharaja rasulu ma abi bakar, nabbi bwe yali asenguka na Abubakar mu lugendo lwa hijira okuva e Makka okugenda wa e Madiina, ne batambula ne bayingira mu gaari Hira mukhtafiyan min Quraish, nga beekweka aba Quraish. Ebimu ku Bakuraishi bye baakola okulondoola nabbi, baahayalinga omuntu omusomi w'ebinkumu. Omusomi w'ebinkumu ne bamugamba, tambulira mu lusenyi olwo, mu musenyi ogwo, mu nfuufu eyo, naye enfuufu eyo eyiseemu abantu bangi kubanga bigere, naye ffe twagala ogende ng'ogoberera ebigere by'abantu abava mu lulyo lwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwegamba okulaga nti abantu abo baali oba bakiyita batya, kwegamba baali nga balina tadqiqi y'amaanyi. Gwe ne bakugamba nti abantu bakutte ekkubo lino bakutte wano kkubo lya ttaka, naye tandika okutunoonyeza ebigere by'abamafumbe, kubanze Abdul Hafidh ndi wafumbe. Kakati kiba kitegeeza nti ate oyo sayansi wa waggulu nnyo. Kati okumanya abantu abo baatuuka wala, omusajja gwe baahayalinga yatambula bw'atuuka hatta idha ntaha ila al-ghar, bw'atuuka ku mpuku bw'ati yagamba ila hahuna inqata'a atharu bani Ibrahim, wano ebigere by'abava mu lulyo lwa Bulayimu bikomye wano. Ate mukimanyi nti nabbi olulyo olwo lutresingira ddala kuva kwani? Ku Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwegamba gwe tunuulira sayansi ali awo. Bwe tunuulira sayansi ali awo kitegeeza nti abantu abo oyo yalinga DNA waabwe. Abu Huraira radhiyallahu anhu mu hadithi emanyikiddwa twogera ku kuba nti abafu obusiraamu bulamanyako ku DNA. Abu Huraira atunyumiza n'atugamba ti nabbi sallallahu alayhi wasallam yajibwa omusajja mu namalungu, jaahu rajulun a'rabi, musajja mu namalungu, faqala ya rasulallah, namugamba wayiga omubaka wa Allah, inna mraati waladat ghulaman aswada, mukyala wange ffe tuli Bawarabu naye azadde omwana muddugavu. Nabbi agenda okusoma mayindi y'omusajja oyo nga kyategeeza nti ono omwana mugaanira wano. Naye nabbi bwamutegeera nti ekyo kyayagala n'amusembeza. Nabbi yali alina enkola y'okukwata obulungi abantu. Bwe yamusembeza yamugamba nti hal laka min ibil, gwe ngeri gy'oli mu namalungu oyinayokko ku ŋŋamiya? N'amugamba naam, nyina eŋŋamiya. N'amubuuza nti ma alwanuha, zakkala ki? Nabbi n'amugamba, omusajja n'amugamba humur, myufu. Era eŋŋamiya ezo emyufu kyekimu ku class olulyo olulungi mu ŋŋamiya, humuru naam owa niam. N'amugamba myufu. Naye nabbi n'amugamba hal fiha min awraq, naye temuliimu za kivuuvuvu? Musajja n'amugamba naam, ne za kivumu eziri. Kati amubuuza, nabbi amugamba fa anna kana dhalik, bwe zibanga zonna myufu ate kala ya kivu yajja etya? Omusajja olw'okuba nti yali mu namalungu yayogera kyamanyi n'amugamba nti arahu irqu nazaahu, kirabika kano kalangi ka kivu zaakasikira kuva ku bajjajja baazo bano abamyufu be bataalabako. Kati nabbi n'amugamba falaalla ibnak, oba oli awo ne mutabani wono omuddugavu nazaahu irq, yayinako bajjajja be emabega nga baddugavu, kaakati azze ng'asika kajiini ako. Aba biology bayina dominant gene ne recessive gene. Dominant ejja neerabikirawo, recessive ojja okasika n'okasika ne katuuka at a certain generation nga kazze kaweza amaanyi okukakkana nga seba ofunye omwana amaaso galinga ga mu China. Kakati teweebuuza nti naye munnange ffe abaana tetulina baana bati, emabega eyo wayinza okuba waaliyo jjajjaawo naye ng'amaaso gaali maki? Matono bwe gatyo. Bwe tolaba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam ayina kyapointingako, agezaako okugamba omusajja ono nti concentration yo mu biology
tebeera ku phenotype eno endabika ey'okungulu, ebeere ku genotype okuva ku kigambo gene. Kitegeeza nti olwaleero DNA bw'ebanga ezze nga ye concentratinga ku genes, kitegeeza nti ekintu ekyo omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yayina idea ku kyo. Ensonga endala twakyagala okwapreciatinga abaffe obusiraamu bwategeera DNA, ekyo kyakulabirako kyakubiri. Ekyokusatu ya hadithi ya Aisha radhiyallahu anha emanyikiddwa obulungi, wal hadithu muttafaqu alayhi. Aisha agamba dakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yawman masrura, nabbi yayingira wendi olunaku lumu nga musanyufu. Enkola ya nabbi yalinga musajja musanyufu. Kati mukyala we bw'agamba nti ate ku luno yayingira musanyufu, kitegeeza nti alina essanyu lye yalabako nga si lyeryo erya bulijjo. Kakati amubuuza nti ya Rasulallah, olwaleero akamwenyumwenyu nga kasusse. Nabbi n'amugamba alam tara, owaye Aisha tolabye, anna mujazzizan au mujazzazan almudlajiya, nti omusajja gwe bayita mujazzaz ava mu kika ky'abamudlaji, raa zaidan wa usama, asanze zaidi ne usama. Zaid bun Haritha tukimanyi nti oyo nabbi gwe yali agambye nti mwana we by adoption, najja azaala usama, ne baawukana mu kkala, ng'omu muddugavu nnyo ate omulala mweru nnyo. Kakati Abawarabu baayinanga olugambo olugenda mu maaso nti oyo baamusiba busibi, era nga bwogayo baamutega lubbobbo. Kakati nga nabbi ebigambo abiwulira nga bimunakuwaza, kuba nabbi yalinga ayagala nnyo Zaid. Kati omusajja ono bw'abasanga nga babisse, baali beebisse eno waggulu, naye ng'ekisuuka tekibamala, ng'eno ebigere byetadde. Omusajja n'abatunuulira n'agamba nti inna hadhihi al-aqdama ba'dhuha min ba'd, ebigere bino wadde biddugavu ne bino ebyeru ebimu biva mu binne waabyo. Nabbi n'asanyuka nnyo. Okusanyuka kwa nabbi wano yali efuuse as-sunna taqririya. Nabbi yali akonsentinze nti n'olulala okolanga bw'otyo, ekitegeeza nti kakati nabbi alabye nti omusajja sayansi gwakozesezza wali ye sayansi oli ow'omunda. Bino kitegeeza nti omusajja akozesezza sayansi waggulu, ate nabbi n'abanga aqarra alayhi, yakkiriziganya naye. Ekisembayo ekiraga nti obusiraamu bwamanya DNA, mu musannafu gwa Abdurrazaq, musajja omu gwe bayita Yahya bun Abdurrahman agamba, kino kyali ku Umar bun al-Khattab radiyallahu anhu, atunyumiza n'atugamba nti kuntu jalisa inda Umar bun al-Khattab, dumu nali ntudde maaso ga Umar, fajaahu rajulani yakhtasimani fi ghulam, abasajja babiri ne bajja nga bombi bakayanira mwana ki omu, ono agamba omwana wange n'ono agamba omwana ki wange. Kati Omar kye yakola n'agamba nti id'u li akha bani mustalaq, waliwo ekika ekirala era nakyo ekimanyi okusoma ebinkumu, kiri kibadde ky'abamudlaji, kino kyaba bani mustalaq. N'agamba mumpitire omusajja wange oli. Musajja najja, Umaru n'amugamba nti unzur sebo, nze khalifa nkuwadde taski, tunuulira omwana ono, ibn ayyuhuma taraahu, kwono noono ani kitaawe. Musajja n'abatunuulira n'atwala n'akaseera ke, naye ansa gye yawa yali yeewuunyisa. Yagamba nti ya amira almu'minin, owange ggwe mukama waffe, kad ishtaraka fihi jamia, omwana ono waabwe bombi, omwana ono waabwe bombi. Umaru yamugamba laqad dhahaba bika basaruka almadhahib, obuzibe bukukedde kwega kino sisobola gwe wali okirabyewa. Kakati olw'okuba nti embeera bwetyo bwe yali, Umaru yayinanga akaggo, embooba eno kana akasembayo bakabaka wa Nigeria mutolubala batera okukakozesa, n'akakubako ku musajja ono in disapproval nti byoyogedde sibikkiriza. Kakati
Umaru n'agamba mumpitire nnyina maama w'omulenzi ono, ne bamuyita warrajulani jalisan, nga bombi bakyaliwo batudde, n'omusajja ono asoma obutonde naye akyaliwo. Umaru n'amugamba ibunu ayyuhuma huwa, anti mutugamba nti maama wo nga tannakola ki, nga tannafa. Yamugamba nti wayi gwe nannyini mwana ono, kakati tubuulire ku bana ababiri waani? Wallahi omukazi naye byamusobera. Yamugamba nti sebo Umar, kuntu li hadha, omuzaana ono yali muzaana, kati ate abazaana tukkirizibwa nze ne Abdul Hakim okugenda mu katale ne tugatta sente zaffe ne tugula omuzaana. Kati omuzaana oyo abeera mu kitaraka wakati waffe, ngera bwe tunagenda ne tugula ente babiri tugenda gisala dhuhiya. Kati mu biseera by'obuddu bw'alinga ng'ensawo yo temala ng'osobola okugenda ne mwegatta ne mugula omuzaana omu. Kati omwamugulanga, amateeka g'obusiraamu ku muzaana ali wakati wa babiri, omu bw'asalawo okumukozesa ng'omukyala bakikkirizibwa. Allah wagamba nti aw ma malakat aymanuhum, omu bw'asalawo okumukozesa nga mukyala we, gw'owookubiri totawaana, kubanga omukyala kyombo, ekyombo kigendamu amazzi ga musajja ki omu. Kati omukyala ono agamba nti nze nali ndi muzaana waabo bombi, bwe nagendanga ewoono nga nkozesa, bwe nafunanga olubuto nga nsibira waali, oli aleme kubeera nti ankozesa. N'agamba nti okutuusa ne muzaalira abaana abawera, naye olunaku lumu yagenda n'ankozesa, nenfuna olubuto nenkakasa nti lukoze eki, duzze. Fa aharakati ddima, nempulira miscarriage, kwegamba omusaayi nekola ki, negufuluma, nenkakasa nti olubuto lwono lufulumye. Kati bwe yansindika okugenda okuweereza patinawo oli omulala, nze nga mmanyi nti siina lubuto lwono, oli yatandikiraawo. Kati bw'atandikiraawo agamba ngenda ate okulaba ng'ate olubuto luzzeemu lutambula. Kakati n'amugamba sebo nange kati ku babiri bano simanya ani nnyini. Kati Umar radiyallahu anhu, wano wonna tusoma rules of evidence mu Busiraamu, olaba steps ezitambulira. Umaru yatandikidde kwoli expert ne bimutabukako, n'ayita maama bibikoze eki, bimutabuseeko. Akalenzi kaali kategeera. Umaru n'akayita n'akagamba gwe, khudh biyadi ayyuhuma shi'ita, ku taata oyo kwaba babiri londako gw'oyagala. Kati sebo kola nnyo sente. Bajja kuteekaawo omwana bagambe nti ku buyondo ne gundi londako omu. Omwana asooka akupima okuva ku mutwe agaye nti ono kati taata antwala wa. Kati omwana naye kye yakola, fa akhadha biyadi ahadihima, n'akwata ku mukono gwa taata omu. Umaru n'agamba nti case closed, eyo ensonga naye ekoze eki, ewedde. Abooluganda abatuuliriza, baganda bange ne bannyinaze, ebyo bye bimu ku bubonero obulaga nti DNA mu Busiraamu erinako ko gyetandikira. Kati bwe tujja ku DNA ey'olwaleero, kitegeeza nti tugitracinga okuviira ddala ku bana abasomi baaki b'ebinkumu. Bwe tuva kweba abasomi b'ebinkumu, science ne technology yazzenga improvinga. Waliwo ebiseera we byatuuka ng'okumanya omwana oba wuwo oba si wuwo nga bakozesa blood groups. Kati blood groups nazo ne bazisangamu nga nazo zirina ebizibu byazo. Simanya waliwo A, waliwo B, waliwo B minus, B plus, manya biki nga nazo zirina loopholes zaazo. Kati science bwazzenga yeeyongera, abazungu bayina kye bayita human genome. Nze nafuna omukisa nti nange nawandiikako ku DNA nenjiwandiikako articles 2 ne zibeera published internationally, in international journals. Ng'emu eri ku kukakasa, endala ng'eri mu kugaana. Diro tukozesa DNA mu kukakasa okuba nti omwana wo oba si wuwo, ate mu Busiraamu diro tugikozesa mu kugamba nti omwana si wuwo. So abaanyi baffe bazze nga bakiwandiikako. Bwe tumala okumanya nti abamanyi bazze bakiwandiikako, think tank y'Obusiraamu enkulu
gye bayita al-majma al-fiqh al-islami mu mwaka gwa 1998 yakonvaginga e Makka nga egimu ku miramu emikulu kusoma DNA mu Busiraamu. Abaffe ekozesebwa oba tekozesebwa. Era bagenda okwabuka mu lukiiko olwo nga bakkiriziganyiza nti tukkirizibwa okukozesa DNA, naye bo bagiyita albayina aljiniya. Kiva mu kigambo jin, kwegamba obujulizi nga bwesembeseddwa genes. Si babo bokka wabula waliwo ekitongole ky'Abasiraamu nga kyo kisoma nsonga za busawo, bakiyita al-Munazzama al-Islamiyya lil-Ulumi at-Tibbiyya. Headquarters zaakyo ziri mu Kuwait, nakyo era kyasoma topic eyo ne kimaliriza nga kikikkiriza, naye nga tujja kulaba bakikozesa batya insha Allahu taala. Abamanyi bafe ab'Obusiraamu mu ngeri ya DNA nga bwe nabagambye, ekibuuzo ekiriwo, nsangiddwa nga nnyina abaana, ng'abaana abo mukyala wange yabazadde. Kimmalira mu Busiraamu okuba nti abaana bano baana ba mukyala wange, kimmalira okuba satisfied nti baana bange, kubanga nabbi yagamba nti alwaladu lilfirash. Kimmalira. Naye abamanyi beebuuza, senga DNA ejja netestinga nesanga nga abaana bano si bange, abaffe nsigala nze nkyekutte ku kuba nti omukyala wange, oba ntwala obujulizi bwa DNA? Ekyo abamanyi bakyawukanamu categories bbiri. Category esooka nga be basinga obungi bagamba tetujjaawo bujulizi bwa Busiraamu, obujulizi obw'okuba nti omukyala wuwo lwa DNA. Kitegeeza ki? Nti bwe babanga abaana bano bange bazaaliddwa mukyala wange, ndi wa ddembe 1 okugaana okunkolako DNA. Ekyokubiri, n'okuba nti sikkiririza na mu results zonna zibabeera bakoze ku baana bange ku DNA. Ku lwaki? Bagamba nti watuqaddamu ala albasma alwirathiyya, nti amakubo gano Obusiraamu ge baateekawo kakasa endagabutonde gakulemberwa ku ndagabutonde okuba nti tukakasaawo olulyo oba okuluggyawo. N'agamba nti amakubo ago albayina, evidence eno eya bulijjo, iqraaru binnasab nga bwe nagambye okugamba nti ono omwana wange, okuba nti omukyala wange, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Era bo bagamba nti amakubo ago aga shariya ge makubo ag'amaanyi ennyo okusinga DNA, kubanga DNA bwe baba luli nga twakozesanga blood groups, kati tekyewalika oba kisuubirwa nti obudde busobola n'okujja oluvannyuma ne bagamba nti ne DNA yayinanga era. Kakati bagamba nti tusigale ku nnono yaffe, ebya DNA tujja kubanga tubitunuulira oluvannyuma. Ekigambo ekyo abamanyi bangi abaaba nti ekyo kye baateekako essira. Naye ate waliwo section y'abamanyi ababilivingira mu science and technology, bo bagamba nti sebo, totubuulira okuba nti omukyala wuwo, totubuulira okuba nti ekyalo kyonna kijulira nti abaana bano babazaalidde mu luggya lwo. Kasita DNA ejja, ebyo byonna byonna ebisirisa, kubanga bibaddengawo nga biri mu kuteebereza. Kuba kisoboka bulungi okuba nti omukyala abaddenga wuwo, naye ng'ate waliyo omulala akukuta ebbali nga yajja yamuzaalamu ki? Abaana. Kati DNA bw'ebanga ezze, nga bascientist Allah bwe yatugamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, batugambye nti bwekonfaminga accuracy yayo eri ku 99% nti omwana wuwo, ate bwegaana 100% omwana si wuwo, bagamba nti ebyobuliri tuba tukyabyagazaaki. Ebyokugamba nti munnaye muliraanwa naye avuddeyo awo obujulizi tuba tukyabyagazaaki. Omusajja eyakulemberamu opinion eyo yafuna n'ekirabo ky'abawandiisi mu nsonga za shariya nga kiva mu bukulembeze bwa Saudi Arabia. Bamuyita ad-Doktor al-Ustadh Sa'aduddin Hilali. Yawandiika ekitabo bakiyita Al-Basma al-Wirathiyya wa Alaiquha Shar'iyya. Kitabo kinene
yawandiika ku DNA na biki sharia byetambuliramu nga tukozesa DNA. Statement gye yakozesa wano okuyimirizaawo amaanyi ga DNA yagamba nti inna wasaila ithbata nasab, amakubo gano ge tuzzenga tumanyi, alwaladu lilfirashi, aliqraru binnasabu n'ebirala, laisat umurun taabudiya, eno si swala, eno si ibada. Ng'agamba nti hatta nataharraj, tubenga tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo okuba nti bannange temukwata ku kitanda, temukwata ku ki, eno si swala, si ensonga za kusinza, okuba nti tufuna obuzibu okuba nti tuzikeereya. N'agamba khaswatan ba'da dhuhuri ni'mati llahi ta'ala bilbasma alwirathiya, Katonda atugonnomuddeko ekirabo semalabo okuba nti bulijjo abantu beekweka basenga bajja simanya bagamba nti simanya bagenda kusuula akalira kuga balya bonna batufeera bufezi. Mungu n'atuwa ekirabo semalabo nti muganda wange kati okutegeera nti omwana wuwo ndaga butonde yine ya DNA. Kati Dr. Saaduddin Hilali agamba ekituzza mu ebyo bya doyidoyi biki? N'agamba n'olw'ensonga eyo walan nuhmiluha fil haqiqa, tetusobola kukyewala. N'olw'ensonga eyo yamalizanga agamba nti n'olw'ensonga eyo kasita DNA ejja tugamba nti qudhiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan, bannange ebigambo bibeere bitono kiwedde kye mubadde mukayaniramu. Eyo opinion ye. Opinion eyo efaanaganako n'ekigambo kya Ibnul Qayyim bwe yali ayogera ku wasailul ithbat. Ibnul Qayyim ye bwe yali ayogera ku rules of evidence, sources of evidence, yagamba nti inna Allaha arsala rusulahu, Katonda yatuma bannabbi be, wa anzala kutubahu, nassa n'ebitabo bye, liyaquma nnasa bilqisti wa huwa al-adl, ng'ensonga abantu bayimirizeewo obwenkanya. Obwenkanya obwo alladhi qamat bihi samawati wal ard, eggulu n'ensi biyimiridde ku mpaji ya bwenkanya. Kati Ibn Qayyim agamba tuli ku rules of evidence, fa idha dhaharat amaratul adl, obubonero bw'obwenkanya kasita bulabika, wa asfara wajhahu, ne bwerula ekkubo, bi ayi tariq, na kkubo lyonna oba lyaki oba lyaki nga lyetunuulidde, Ibn Qayyim agamba nti fathamma sharu llahi wa dinihi, eyo ye ddiini ya Katonda, eyo sharia ye. Kakati kiri kye tubadde tugamba nti abaffe DNA ya busiraamu basi ya busiraamu, kasita kijja ba ahlu dhikiri ne batugamba nti liri accurate, kitegeeza nti sharia ejja n'eripiikinga ne lifuuka agamu ku makubo ga sharia. Bwe tuva awo njagala tutunuleko ku bulamuzi bwa nabbi ku nsonga z'enkaayana z'abaana, kubanga kyo kigenda kutuwa conclusion, dile tukozesa DNA, dile tutagikozesa. Okulamula okwasooka hadithu ya Aisha, hadithu eyo emanyikiddwa bulungi. Ekinkola obubi, abantu bangi bajjayo kokka akantu kamu alwaladu lilfirash, naye nga hadithu eyo ina background, ekituufu nga yeetaagisa nnyo omuntu ogyetegereza naddala mu biseera bya DNA bino. Hadithu egamba nti kaana Utba bun Abi Waqas, abasajja baali babiri, omu bamuyita Utba mutabani wa Abi Waqas, ono omusajja yali yafa, naye bwe yafa yalina omuzaana gwe yali yasobyako, ekitegeeza nti omuzaana teyali buwe. Kakati bwe yeegatta naye n'amanya nti amufunyisiza olubuto, kwe kulaamira muto we Saad ibn Abi Waqas bwe tumanyi obulungi, n'amugamba nti bwe nfanga ogendanga n'okuleyiminga omwana waffe n'omuleeta, omwana waffe wa kika, nga bw'omanyi ebyolwayo omusajja ekintu akibaweerawo ng'ali ku ndiri, kyowaayo ewa neyiba eyo tulinayo omwana eyo, ogendanga n'omukola ki, n'omugjayo. Kakati Utba yakuba Saad akaama ng'ali ku firashul maut, n'amugamba oyo omuzaana si waffe kye, naye olubuto lwaffe, era bwe nfanga omwana waffe oyo ogendangayo faqbidhuhu, omugjeyo. Naye ng'omuzaana
ate yali wa musajja gwe bayitanga Zam'a. Kakati Zam'a ye nannyini muzaana ate naye yali amukozesa. Kati ekiseera kituuka Utba afa ne Zam'a afa, nannyini muzaana. Omuzaana gyasigalawo azaala omwana bamuyitanga Abdurrahman. Kasita yategeera nti omuzaana azadde, Utba yadduka bunnambiro n'agaawo, waayi tuwe oyo omwana waffe, muganda wange yaŋŋamba omusaayi gwaffe ngukole ki, nguklayiminge. Ogwo gwaliwo mu amul fath. Kakati Abdu bun Zam'a mutabani w'omugenzi eyali nannyini muzaana naga omwana ng'omutwala wa, ono muganda wange, wulida ala firashi abi, muzaana wa taata ye yamuzaala, ekitegeeza nti ono muganda wange tolina gy'omutwala. Fatasawaqa ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, ne bagenda ewa nabbi ne batwalayo keesi. Nabbi bw'atuuka awo buli muntu naawe ensonga ze. Utba n'agamba nti anze bannaamira. Ono n'amugamba nti nabbi nedda, ono okimanyi bulungi nti ono atajjukira nabbi yali yawasa Sauda bin Zam'a, ekitegeeza nti omusango gulimu obuko. Kakati bwe kituuka ku stage efaanaganako bw'etyo, nabbi sallallahu alayhi wasallam, wano wenjagala tuteeke ennyessira kuba wakulu, fanadhara ila al-ghulam, yatunuulira omwana ono akaayanirwa. Batugamba faraa shabhan bayinan bi Utba, n'alabira ddala ng'afaanana Utba. Utba y'ono ataali nannyini muzaana, si ye nannyini buliri, naye bw'amutunuulira n'agamba nti huwa laka ya abd, omwana ono wa kika kyammwe ggwe Abdu. Alwaladu lilfirash, omwana abeera wa nannyini buliri. Walilahir alhajar, omwenzi akleiminga omwana mu bufumbo, oyo tumusasula n'amayinja. Ebintu biringa bibiri byenjagala twetegereze wano. Ekisooka, nabbi yalabira ddala okufaanana oli omwana oli. Wa maa dhalik, ekyokubiri n'asalawo ng'aga nti wadde okufaanana nkulabi, naye alwaladu lilfirash, omwana wuwo. Naye wano waliwo ensonga endala. Nabbi yabalansinga wakati w'omusaayi gwe twayise alqaraba tabiiya, obutonde, wanasabu shari'i, n'okuba nti asazeewo nti olulyo olwa shariya lweno. N'agamba mukyala we Sauda, wahtajibi minhu ya Sauda. Sauda, Abdurrahman ono bw'ajjanga wano teoyolekanga mu maaso ge nga weebikkudde. Naye ng'ate Sauda mu shariya ono mwannyina yandibadde nga tewali nsonga lwaki takola ki, teyeebikka oba nga teyeebikkula. Ne nabbi amugamba wahtajibi minhu, nabbi asensinze ti wadde shariya emugabye eno naye ndabayo akasaayi si keeno. Naye n'asalawo ng'omulamuzi n'agamba wahtajibi minhu, bw'ajjanga wano ojjanga nga weebikkiridde, toyina kumwexposingira. Era hadithi etugamba nti Sauda teyeeyolekerako mu maaso ga mwana ono hatta laqiya Allah, okutuusa Nabi sallama bwe yava mu bulamu bwaki bwensi. Ekyo kikulu nnyo okutegeera mu qadaawu islaami, tuba tusalawo ensonga. Mu maaso eyo kijja kujja abamanyi kye bakiyita tab'idul ahkam, amateeka gasobola okuba nga wano gakoze ewalala ne tuba nga ate gakutte ekkubo ddala. Nga bw'olaba olwaleero, gwe bw'ofuna maama n'akuyonsa, obeera ibnu radaa, ono abeera maama wo w'okuyonsa, tomuwasa, towasa baana bazadde ba buwala, naye ate munnange tomusikira, naye takusikira. Eyo gye bayita tab'id al ahkam. Kakati ako ke kamu, okwo kwe kumu ku kusalawo kwa nabbi mu nsonga za DNA ezo, mu nsonga z'okukaayanira abaana.
okusalawo okwokubiri mukimanyi nti waliwo gye bayita hadithul mulaana, hadithi y'okukolimegana, tujja kitukako eyo insha Allah mu bufunze. Omusajja gwe bayita Sharik ibn Sahma yateeberezebwa okuba nti ayina mukyala w'omu ku basahaba gwe yeegatta naye. Kati sahaba yatya n'okukyogera mu maaso ga nabbi. Yajjanga alinga agereesa amugamba naye nabbi olaba otya nodde ewaka ddala n'osanga ng'omusajja munno akutudde mu kifuba. Abaali bwe baga tobyogera biyinza n'okutuukirira, kumba ayogera ku mbeera gye yasanzeewa ewaka. Ekituufu oluvannyuma yavaayo ne yeeyanjulwa n'agamba ekituufu waliwo omusajja gwe nasanze ne mukyala wange. Kaakati nabbi n'asalawo okusinziira ku ayatul li'an, abafumbiriganwa ababiri omu bw'akonjera omulala bo tebaleeta bajulizi bana, wabula bagenda mu process gye bayita ey'okwokolimira. Kati nabbi yabayita n'abuuza omukyala ono, omukyala n'agamba sinnabeerako na musajja era tewali nsonga yonna. Ne bamala process yaabwe, naye nabbi sallallahu alayhi wasallam kusinziira ku hadithi eno, omukyala bw'atuuka ku mulundi ogwokutaano nga bamugamba yeekakaseeko obusungu bwa Allah, hadithi egamba nti thumma talakkaat, n'abanga asikattiramu. Nabbi wano waagambira nti undhuruha, omukyala oyo mumugoberere kuba musensinzeemu nti alabika akola ki? Alimba. Fa in jaat bihi, bw'anaaba aleese omwana, kuba kyazuulibwa mbu omukyala yali lubuto, bw'anaazaala omwana akhala al-aynain, ng'amaaso galimukko kuhul, kale gayite oluwanjawanja, sabigal alyatain, ng'amabega gano manene, khadlaj saqain, nga n'entumbu ennene, fahuwa li Shuraik bin Sahma, oyo omwana wooli gwe bamukonjedde. Ekitegeeza nti ne wano nabbi yaliko kyapointingako ati kakati yamaliriza omukyala agenda okuzaala. Ekituufu ebitendo nabbi bye yayogera, kuba nabbi yakompeyalinga enfaanana y'oli gwe basuspectinga, n'agamba nti kale katumuwe benefit of doubt, bw'anaaleeta omwana nga ayina amabega manene na kino ajja kuba mwana weyo gwe bamukonjedde. Omwana najja nga bw'atyo wafaananye. Nabbi n'agamba nti lawula ma madha min kitabillah, senga tekyali nti Katonda yasalawo bayite mu process ya li'an, lakana li walaha sha'an, omukazi oyo yandindabye, ajja atya wano n'alimbira mu maaso gange. So bwe tuba tutunuulidde aqdiya za nabbi ezo, tujjamu bino wammanga. Ekisooka, omukyala yenna bw'abanga yafumbirwa omusajja n'azaala abaana abo babeera ba musajja oyo, olwa hadithi alwaladu lilfirash, ye principle eyo esooka. Naye abamanyi mu kunnyonnyola firash bagamba mbu kye bayita obuliri, an takuna almar'atu halalan, kwe kuba nti omukyala wamuwasa mu halali, lirajuli, ery'omusajja, binaan ala aqdi zawajin sahih, nga naye tuzimbidde okusinziira kuki? Kugamba waliwo bayita aqd, waliwo endagaano, waliwo nikah entuufu. So omukyala yenna principle esooka ey'obusiraamu, kasita omanya nti ofumbiddwa, ndowooza ekituufu wandibadde ng'agamba nti bakusibiddaawo. Buli mwana yenna gw'onoozaala okusinziira ku mateeka ga shariya, automatically abaana abo bajja kubeera nga baana baki? Ba musajja oyo. Ensonga ey'okubiri, omusajja nannyini baana oba omusajja nannyini mukyalo ono akkirizibwa mu mateeka ga shariya okubakolako ndagabutonde, naye talina kugikola mu nkukutu.
nga bwe kibadde ennaku zino. Agwikiriza abaana nga beebase n'ajjayo akagirita n'akolokotako enviiri n'assa mu kabaasa n'agenda, talina kugikola muki mu nkukutu. Naye akimanye nti wakikolera n'agenda akoweza abaana bano ndaga butonde, aba alina okubuusabuusa kwatadde mu mukyala. Newakubadde ng'okubuusabuusa okwo ate tekutuuka ku levo ya kadhifu, tetusobola kugamba nti amukonjedde oba amutemeredde, kubanga kadhifu erina statements zaayo nga ziri straight. Ekyokubiri, mu mbeera efaanaganako ng'olwaliro gye tulimu, mu principles z'obusiraamu waliwo kye bayita fasadu dhimamu wa salahuha. Abantu babanga balungi era tutambula nabo ng'abantu abalungi. Kasita abantu bakyuka, inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi naffe tukyusa. Olwaleero nze statement yange egamba tewali buzibu ku musajja okukebeza abaana b'endaga butonde nga ne mukyala wakimanyi, bwe kibanga kye kinaagezaako okukontrolinga n'okumanya nti omusajja ayogedde statement awo nga nzija wano n'agamba nti okukozesa DNA kuli cheaper than paying school fees, nga kyategeeza nti okumala emyaka 15 oweerera mwana atali wuwo, you rather go ne bakebera omwana n'omanya nti kati ekyo kikoze eki kiwedde. Kati bwebanga situation bwetyo bweri, tuli ku bunkenke bw'otalabanga ng'omusajja buli wajja tatebenkera, bw'atunuulira obugere bw'atunuulira amatu. Kati mu mbeera eyo okugyawo shakka eyo, tewali buzibu ku musajja okuba nti akebeza abaana be okubeera nti yejjamu shakka eyo efaanaganako bwetyo. Naye senga okebeza abaana, results ne zivaayo nga zikakasizza nti abaana babo alhamdulillah, ng'owummula ng'okyakyanca ng'ogamba kiwedde, naye olina ky'otadde mu mukyalawo. Ate nga tukimanyi nti egimu ku miryango gya fitna ye babu shakka. Kasita omukyala bulijjo seeka tonneesiga, kati ekyo olina okubeera nti okyetegekera. Senga okwata omwana n'ogenda omukebeza ndaga butonde, bw'omala okumukebeza results ne zivaayo nga ku mukaaga oviiriddeyo n'abameka 4 oba 2. Principle y'obusiraamu egamba tolina kubeegaana, ekyo tekimala kubeegaana. Wabula obeera ofunye obujulizi obugenda okweyongerako okusimba mukyalawo mu maaso g'omulamuzi omusiraamu, mukole li'an, mwekolimire. Kubanga obusiraamu bwatuteerawo prosesi ya mulaana gye tuyitamu either okukonjera omukyala oba okwegaana omwana gw'okakasa nti omwana si wuwo. Therefore kitegeeza nti okuba nti bwafunye results tekimala kugamba nti owaayi kwata abaana bo bakole ki obatwale, wabula olina okugoberezaako process eno eya sharia. Then ekirala nti omulamuzi w'obusiraamu yalina okuwa instruction okuba nti DNA ekolebwa, naddala bwe wabanga waliwo ki enkaayana. Kasita amala okubeera nti awadde instruction nti ekolebwe era results ne zikomawo ne ziraga nti ono weeno ono si weeno, kati era asobola okugaidinga process eyo ekoze eki esigalidde. Akantu katono nnyo kenjagala okumaliriza nako sobola okuggulawo omulyango gw'ebibuuzo. Conditions ki ze tulina okugoberera bwe tubanga tuna testinga ndaga butonde? Ekisooka kyogeddeko, ndaga butonde mu busiraamu erina kubanga efunye court order, si kuba nti ensonga egenda kuba fawudha bwetyo buli muntu agenda n'akomawo nedda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omuntu ono akebera ndaga butonde alina okuba nga is an expert akakasiddwa. Kyova olaba nti mu obujulizi bwa DNA bujjiramu expert opinion. Tujja kwebuuza nti abaffe yakola omulimu ogwo alina obukugu obwo. Abamanyi baffe ab'obusiraamu boyongerako ne bagamba nti gulina kuba nga gye bakoledde DNA bo bagamba erina kuba government lab. Naye ekyayogeza government lab kubanga mu mawanga gali yeesigibwa.
simanyi oba eri awano bwe kiri kubanga government lab abakolamu bonna bali liable and accountable to the state. Kati bw'okisanga olwaliro nga kikyuse wano nga ate private labs ze zisinga okubanga ze zeesigika nga tugamba nti al ahkamu shar'iyya taduru ma'ilaliha wujudan wa adaman biba bikyuse naye bo kye baalaba mu nsi zaabwe teyina kubeera government lab. Condition endala an yujra li akthari min marra wano waliwo ensobi. DNA obusiraamu bwekkiriza naddala egaana bagikola okusinga ku mulundi ogumu. Togenda bugenzi mu labu lumu oluvaayo luzati novaayo ng'oswakidde ng'oyagala kutta buli muntu. Oyina okugikola more than once mu different labs. Kakati bw'obanga ogikoledde mu different labs waliwo ekizibu. Oyinza ogikolera ewandegeya ne bagamba abaana babo. Bw'ogenza okugitwala Entebbe ne bagamba abaana si babo. Kati mu sharia results zaani z'otwala. Abamanyi bakwata ebigambo bibiri bagamba nti ddayo okole eyokusatu. Kati eyokusatu weekusuula waliwo abagamba nti nurajjih bil adad. Ababiri we basonze we tubatugendera. Abalala bagamba la nurajjihu bil adala. Tubuuza nti ku zino zonna zonna eri more reliable. Kati nga tutunulya credibility zaayo nga tumala nga tugenda n'ekyo. Akasembayo kwe kuba nti omuntu bw'amala okufa, omuntu bw'amala okukola ki? Okufa, tetukkirizibwa kukola ndagabutonde ku baana be okukakasa nti babe. Kasita omuntu amala okufa tovaayo eri n'otandika okugamba nti omanyi bakadde baffe batera okutuzaala mu bamaama banjawulo olutalo ne lutandikiraawo naga gwe tolina mwana wa taata. Kasita taata abanga yaleka ekitabo ng'akiggadde tewaliiwo ayina buyinza kujja n'agamba nti tukebereko ono noono. Ekitabo ekyo kibeera kyakola ki? Kyaggalibwa. Kubanga ogezaako okugaana Oluganda nga nnyinirwo ye yaleka alukkiriza. Kati bw'aba yaleka alukkiriza kireke kitambule nga bwe kikola ki? Nga bwe kigenda. After all ntera okugamba abantu gw'okosebwa ki okuba nti oyo gw'oyita taatawo nga si ye taatawo nga tokimanyi? Okosebwa ki? Nze mmanyi nti ono ye taata wange naye ekituufu si ye taata wange naye sikimanyi. Mala kukimanya nekiryoka kinkosa. Kakati ekitabo ekyo kibeera nga kyaggalwa tetukikola ki? Tetukibikkula. Wabula kye tusobola okubikkula tulina tradition wano nti omuntu bw'amala okufa wabaayo bahajati abaveeyo n'abaana ne bajja babasimbya layini awo. Munnange omugenzi newange yakyalayo. Kakati naye ate abo tubakolako nnangamuntu, tubakolako ndagabutonde. Kubanga yuhammiluna nasaba ala alghayr. Baagala kwesiba ku mugenzi ate omugenzi yaleka tabatukoze eki? Tabakonsentinzeeko. Kakati abantu abo bo tubakolako ndagabutonde kasita kikakasibwa nti baana ba mugenzi. Nga tugamba nti ebisigadde tuyinza okubawa naye obusika temuliimu kubanga obusika buyina kubanga omusaayi gusisinkanye mu kkubo erya sharia. Naye bino ebisigadde ebya wilaaya, ebya nafaka n'ebirala ebyo tusobola okubeera nga tukola ki? Nga tubawa. N'olw'ensonga eyo abo bo tubakolako DNA okululinga out tusobola okuteeka ku mugenzi n'okubeera nga tujjamu abayinza okuba nti bamwesibako. Akasembayo ekituufu omusomo guno musomo mugazi nnyo era nkakasa nti mu biseera eby'essaawa emu tetusobola kubanga tukwata ku sayidi zaazo zonna naye insha Allah katumalize n'ekyo katugulewo omulyango eri abantu abandiyagadde okubaako n'ebibuuzo ebibabuuza biidhnillah oba oliawo tunaabanga tuganyulwa nnyo ate mu bibuuzo. Wajazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jebale kabo walimu. Kale sawa. Ono Seeka Kinene mu Kinaawa wano dokita. Esewo. Omuyizi wo. Naam. Kakati waliwo ekibuuzo. Omusiraamu wange wano Kinaawa akebeza abaana 5.
naye abaana 5 kuzzeeko abaana 4 omu nga si wuwe naye ate maama waabwe yafa nga tatulaze oba nga tatubuulidde ne kati abuuza omwana ono amukola atya si wuwe kati ekyo ekibuuzo kyange wa barakallahu fiikum. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So neyanziza nze komenti yange yakusobola kwebaza dokita olw'ebyo byatujjiddeyo n'okwongera okutangaza n'okutujja ku leve emu n'atuteeka ku ndala. Tusewe tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukongerenga okutunywerereza ebintu ebifaanana bwe biti. Ekyange kiri lwaki mu kiseera kino ensonga eno ekyase tukizeeyo ku kigambo nti ekisinza okuleeta obuzibu y'engeri gyetuwasaamu. Abantu bangi era bw'onaasanga abakaayanamu ebyo ojja kusanga nga abaana bennyini be tukaayanako be bano abakyala be tuwangaala nabo mu modani mu mbeera egamba nti bwe tuba tusoma ku marriage ezo kye tuyita marriage oba marital status twali tumanyi statuses 4 single married divorced ezo zonna types. Katwateekawo ey'okutaano ya living together nga tugiyita marriage bano babeera bonna nga tebamukwanga nembeera n'abamu nemuzaala ne bawera. Kati ogenda bw'ofuna obuzibu bw'onoonyereza kati ojja kusanga basinga okukola ekyo bava mu living together. Fifth form of marriage status marital status etaabangawo. Nze ndowooza okwagala okugyawo na bino byonna ekirowoozo kyange kyempa nga nsinziira olwokuba nti ndi muyizi wa sociology bantu kulongoosa bufumbo waffe n'engeri gyetuwasaamu netweriminatinga ekigambo kya living together. Bwe tuneegomba abakyala tugende tubasabe ewaabwe babatuwe tubawase. Ekyo kituyambeko eri gy'otandikidde mu fika oli atuzera ku levo ngenda okutumaliriza n'andaga nti okugamba obugambi nti simuna siwangirwa ddiini kikaluje kyetaaga mu kooti ate kooti kati gaffe abasiraamu nga nsiraamu ebyo byonna olaba nti okubigendamu abasiraamu nze ndabaseeka atukudde olwendo olugamba DNF ng'abasiraamu mute tugumene ebizibu ebinaabizeemu abaana abo tebano nabo kasita bantu abaana bano kasita bantu abe tubayolooba obulungi bw'obuntu tufunemu empeera ezo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukozesezza DNF enna nga Sulaimaani bw'agambye n'omukyala ne tumutwaliramu ne tumaliriza ng'omukyala mwannyoko. Ekisooka ekyo ky'okola tekiriyo era tekikkirizibwa kubanga DNA oyagala kwe-establishinga luganda luli wakati wo n'abaana bo naye linafridh nti okikoze bw'obanga okikoze waliwo ebintu ebimu nga mu butuufu bw'oba obikoze gwe wennyini oyina embeera gye weetaddemu nga nzibu nnyo. Kankuwa ekyokulabirako ekitono. Omusajja yali Sudaani eyo n'avaawo okumala ebbanga ddene ndowooza myaka nga 50. Kakati ogenda okukomawo Abasudaani engeri gye balimu oluwarabu balina enkola eya radhaa. Ono yayonsa gundi ono yayonsa gundi. Kakati agenda okukoma emyaka 50 agenda okwesanga ng'ono yawasa ono gwe bayonka naye ono bakola kati n'afuuka ekizibu ku kyalo. Yalamuka ati gundi oyo gw'olina oyo nno mwannyoko oyo nno gundi. Sebo bamusamoninga mu kooti y'Obusiraamu ne bamugoba ku kyalo kubanga atandise okukyankalanya ebintu bye bakola ki bye baasibedda. N'olw'ensonga eyo ku mbeera efaanaganako bw'etyo awalan mu DNA toyincludingamu mukyalawo at all. Ekyokubiri senga kibadde nga kibaddewo kuba kakati haala emaze okuba nti ekola ki nti egwawo. Ekituufu wallahu alam gyendi butatwala results ezo nti ziri serious kubanga
olina ekizibu ekinene kyogenda okuteeka mu famire eno. Kakati onomaliriza nga abaana bayita batyo ono maama, kugamba olina ebintu byogenda okukyankalanyaawo. So ekiri al ahwath ekisinga okubeera nga kyekirungi singa kibaddewo okuyignowalinga results ezo otambulire ku ekyo kyobadde otambulirako mu mbeera ey'emabega. Wallahu alam. Al iqraru bin nasab, mwima kyabuuzizza nti DNA ekoleddwa naye bwe mala okukolebwa n'osanga results oba zikakasizza oba tezikoze eki tezikakasizza. Naye kati gwe nogaa nti ebya DNA mbitadde ku bbali, nze kaŋŋende ne al iqraru bin nasab kankitwale nti abaana baki bange. Ebbanga ly'omala nti tewali akukaayanya, tewali akukaayanya ku baana bo, era by the way ndoza statement erina okubeera well recorded. Ebbanga ly'omala nga tewali akukaayanya ku baana ba mukyala wo, obatwalira ki mu DNA? Okujjako kali akajjamu ak'okuba nti kalimu kashaka. N'ebbanga ly'omala nti tewaliwo kontenda, tewaliwo luvuuvumo lw'owulira, gamba tawakkala n'ekyo nga Imam Kasozi bw'agambye bonna baana, kale Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa empeera z'okukuza ki abaana. Kakati mu kiseera kyekimu n'ekyo kitwogerako nti bwe waba tewali akukaayanya ku ekyo, okoze DNA ekakasizza oba tekakasizza, okyali within sharia. One, abaana babo wabazaala mu mukyalawo. Ekyokubiri ne acknowledgement of paternity, okugamba nti abaana babo nakyo kikkirizibwa. Therefore okkirizibwa okusigala nga weekutte ku kikola ekyo n'oba ng'otambula bulungi era abaana nga babo. Olina kye watugaanako. Watugamba obusiraamu tebu nkijja kugwe kuba ndi muyiziwo. Obusiraamu tebukkiriza kunonooza bintu binaleeta buzibu. Sisobola kukozesa concept eyo kukola ruling ku DNA. Anti kyenkugambye mwe nyini bw'otambulira mwemu nti bwe wabanga tewali akukaayanya, ekitabo ensonga eri wakati w'abafumbo ababiri, kitabo Mungu yakiggala bw'ati. Kati maadaama nga tewaliwo kikukaayanya, oggula kyaki? Era ye statement gyensebewe neŋŋamba nti bw'abanga ono ye taata wange nze gwe mmanyi, naye ng'ekituufu si ye taata wange, nga nze sikimanyi nti si ye taata wange, nsalibwawa as long as tewannabaayo kujjayo muntu ankyankalanya. So la tasalu an asha'in tubda lakum tasu'ukum. By the way, nzijukizza ekintu, ezimu ku nsonga abamanyi ze basimbako essira, DNA tekolebwa ku muntu ng'oluganda lwe lwakakata okumala ebbanga. Nze nyina abaana, kitange akyali mulamu, kati gwojje okole DNA kunze nti oba ndi mwana wa Ssebbumba, kiba kitegeeza nti byogenda okukyusa bingi. Ayina bano abazzukulu badde bamuyita jjajja, bonna okoze eki? Kati annasabu thabit, bwebanga oluganda lwakakata okumala akabanga, ebbanga eritali ggere, nga ligenda kubanga kikyusa buli kintu, yakhawo DNA ebintu bireke bitambule nga ebikola ki nga bibiri. Bwe tumala nga tukoze li'an, nga tukolima abafumu bakolimaganye, li'an eyina atharu bbiri. Esooka, bwe wabaawo omwana awo abadde abuusibwa, omwana tumudisayidinga nti wa mukyala, kubanga gwe omweganye k'okonjedde mukyalawo. Ekyokubiri at-tafriq bayna az-zawjayn, era ekkooti y'obusiraamu ebaawula, kubanga kirabika kitya nga gwe jjo wayimiridde n'omukazi mu maaso g'omulamuzi n'omugamba mukazi gw'oli mwenzi n'omwana ono siwo, ate enkya ne muddamu gamba nti ate husband and wife. So ye athar oba ye implication yaki ya li'an. Newakubadde mu cases za DNA mu Egypt, kesi eyo yatandika mu 95 neggwera ne bagisalawo mu 2001. Kesi eyo omusajja bamuyitanga Abdushafi, nga mukyala we bamuyita Mannan, nga balina akaana bakayita Basma. Abdushafi ng'agamba nti akaana kano si kange. Mannan agamba nti omwana weno, kesi yali Rio from 95 up to 2001. Kakati kye baakola, kooti eri secular eyagundi negamba nti bakole li'an, kubanga ono akonjedde mukyala we. Naye ensonga bwe baagitwalira Darul Ifta, Darul Ifta negamba nti bano basalawo bakole DNA.
Darul Ifta negamba nti ne li'ani egoberere nga bwe ngambye. DNA egenda okuvaayo nga Basma mwana wa Abdul Shafi. Naye jjukira nti ono amukonjedde ne li'ani egenze maaso ate nga li'ani yo balina okubaawula. Kakati Darul Ifta nesalawo negamba liyufarraqu bayna zawjayn. Bo bano bakole ki? Baawukane. Lakinna alwalada waladuhu. Omwana wuwe era akakasibwako okumulabirira n'okufaamusikira kugani babeeranga al-amalu bid-dalilain bakozesa DNA weesaanidde ne bakozesa ne li'ani weekoze eki weesaanidde. Haji Kayiira rolo y'omwana ki? Omwana is a product era we tutuukira okugamba nti tuinvolvinga omwana asalewo ebeera last resort kabeeranga kalulu. Mu Busiraamu tetugenda kalulu okujjako nga byonna biganya bagamba nti kati tukweka obupapula alondako kano yakoze eki yawangudde ebeera last resort. Kati gwe omwana olina kubeera awo ng'olinda ebinaava mu kulamula. N'olw'ensonga eyo mu mbeera efaanaganako bw'etyo omwana ye asigala nga bw'atyo bw'ali. Kasita DNA musuula eno fabiha wa ni'mati. Bwe mugaana omwana kasita DNA mugaana abeera mwana muhtaramu. Omwana w'obwenzi wa kitiibwa mu Busiraamu kubanga wala taziru waziratun wizra ukhra ma dhanbuhu ye talina musango. Mungu bw'ate bwe yakola ki yamusalirawo. Kyobula nti baulama batuuka ne maaso ne bagamba nti hatta yajuzu an nansibahu imaman era tusobola n'omukulembeza n'afuuka imaamu waffe ku kitundu n'afuuka disitulikiti kaadhi oba kaadhi oba mufuti kubanga ebyemabega engeri gye yajja mu nsi tebikola ki tebimukwatako. Ensonga ekwatagana n'okwebuuza ku maama nga mugenda okukola DNA nze kyekigambo kyange kubanga ogenda kukola ekintu nga kyaffectinga emotions z'omukyalo ono. Naye bw'oba olina engeri gy'okiwumbawumbamu awo naga nti munnange satanite biki tugende nze ndaba nga kyekisingako okubeera nga kyekirungi okusigala nga mukyakiipinze that relationship. Wallahu a'lam. Seeka wange ow'ekyengera abaana bataano tusobola okukwalifayinga kuba brother Kayiira kino kyabuuziza kivuddemu kiri kyobadde otuwa story ya Omar wabadde okinyonyola wagambye njagala kubawa judgment procedure. Yes. Kuba Omar yasooka na expert opinion yabuuza omumanyi bwe yagamba bibiri nadda ku maama maama bwe yagamba ne badda ku mwana. Tusobola ojja adoptinga nga procedure ya determination. Of course procedure senga ono expert teyagamba nti w'abaana babiri twali tukomaawo kubanga al-khibra expert opinion dalilu min al-adillati shar'iyya zezimu ku sources of evidence mu Busiraamu era tumutwala ekigambo ki. So tetuva ku eno okujjako nga waliwo obuzibu obututwala ku kirala. Abaana bataano naye omu takomyewo ate maama yakola ki? Yafa. Oyo mwana wo alwaladu lilfirashi bamuzaalira ku buliri bwo. Oyo mwana buvwo ebya DNA ebiteeke ku bbali kyeteeke mu mutima gwo nti ne DNA naye esobya bayinza okuba samples bazikutte bubi. Kakati maama we yafa. By the way maama we yandibaddeewo awo mwandigenze mu process ya li'ani n'omwegaana bulungi naye kati taliiwo. Kati awo ndowooza opinion ya Imam Kasozi wejjira nti mutwale olaba osanga wa ku street n'omurabba n'okola nga tumuyinaako kakwate kati ate ono ng'ate mukyala we yakola ki ye yamuzaala. Kakati ndowooza ekiddirira ekisembayo point ya Imam Kasozi I associate myself with it era kukubiriza nti tuddeyo tutereze institution zaffe ez'obufumbo. Omukyala wamufuna otya? Amaana eyo gyo nabadde nsomesa abaana ba sharia naye mbagamba waliwo ekibayita al-adlu shakhsi eyo self justice eyo kennyini gwe kennyini okweteekako obulamuzi obuli obugamba nti balil insanu ala nafsihi basira okumanya nti Allah akulaba ye concept eyo ebulawo ddala. Therefore era nzikiriziganya naye obutaggulawo omulyango okugenda okufuukira ekizibu. Emabega kaawo bafulumiza obutambi nga bagamba nti before DNA ng'olaba omusajja alina omubiri naye after DNA ng'akogedde mu nnaku mmeka. Kakati seeka wange ofaaki naddala bwe wabanga tewaliiwo akuvuganya
akukyalenjinga wekkiririzeemu okakase nti alwaladu lilfirash bw'abanga maama w'abaana bange yazaala abaana bano baki bange. Ekiddiriro ekisembayo kyekya muganda waffe abadde agamba ndoza Sheikh Bajjumba yagaa nti olaba akaana katandika okutigguka nogaa nti kuno okutigguka si kwaffe. Nedda, wayinza okuba mu bajjajjaawo waliyo akatigguka eyo gye tutandikira. Kati gwe tokatunuulira ssaawe wayinza okuba nga neeri waliyo akasaayaako. N'olw'ensonga eyo nti omwana oyo kasita DNA ebeera ng'ekoleddwako nejja neekakasa nti ate ddala wuwo, kitegeeza nti alhamdulillah kyoba dawutu evuddewo, kati tebenkeera noonya fiizi tusandike okubeera nga tukola ki nga tugenda mu maaso. Ekibuuzo kya Ramadan mpiirwe kibuuzo kigazi era mu topiki yange kibaddemu. Ndowooza insha Allah tunaafunayo ka session akalala. DNA tugikozesa tutya mu haala nga ya bwenzi, kubanga ekyo kyo kigazi. Olwaleero bano nga Imaamu bwagambye we are living together, n'amala n'azaala omwana. Kati abo bo tubatwala mu DNA oba tetubatwalamu? Kyekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri, senga tuvaayo DNA neekakasa nti ddala abaana bano bono living together. One, okakasibwako gwe nannyini kubaleeta ku nsi okubalabirira buli kimu kyonna gwe olina obbaweera fees. Kati ogenda basuuliraani kuba gwe kitaabwe w'omusaayi. Abamanyi kye bajjamu kyokka bwe obutasikiragana wakati wammwe. Omwana oyo abeera mwana wa maama era asikira ku sayidi ya maama, naye waliwo ebigambo ebimu bye tugamba nti katubyesigalize kubanga tetwagala kuggulawo mulyango ogujja tukaluubirira okuggala, naye nga insha Allah bw'obanga ontuukiridde 1 on 1 nsobola okuggulirako ku mulyango ogwo. Wallahu a'lam. Akasembayo ebadde komenti ya Sheikh Sengoye nga nkulu okugamba nti kola nnyo basi kyekyo ojja kulera baaki babalala. Balina aks olwaleero ate osanga ab'ensawo entono nga be bafumbekedde mu maka g'abagagga nga bakola ki nga be bali omu. Naye kyetusembyayo tujjewo embeera yonna. Tulina obugero bwe twajjanga bugera ng'obugero bwonna bupointinga kuba nti omuntu asobola okuzaala ebweru ng'omusajja tabalirwa nzaalo. Lwaki tebazikubalira ng'ate abakasi tumanyi olina bana naye omusajja tabalirwa ki nzaalo? Era kyova olaba topiki nga zino ziyina engeri gye zivictimizingamu abakyala bokka. Gw'ogenda ssebo ne weegazaanya n'ozaala eri teryakukolako DNA, naye ye mukazi wattu n'abeera awo nga ye ali ku bunkenke n'osajjalaata. Then ne bagaa nti maama wo nga tannafa tomanyaani kitaawo. Engeri ezo zonna ziyina engeri gye ziteeka mu mitima gy'abantu, abantu okutandika okugulawo oba shayitaani okuba penetratinga ne bamaliriza nga bagudde mu nsobi. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyange kimu kyokka, kyange nganze tuwadde nnyo obudde DNA ne tuwa nnyo obudde engeri ebireese DNA. Wakyogedde nga tutandika lwakuba simanyi lwaki wakikomezaawo. Wagambye nti society ekyuse. Bamaama kati bafuluma ne bagenda ne bakola. Maama n'agenda nga asuubula Dubai, abeera ku flight ya Dubai. Kati gwe taata oli wano oli mu kiyembe, maama ali ku nnyonyi. Kati environment eyo n'ebyo ebikemo tebibalese kyekimu. Ebibuuzo byange ebibiri mu background eyo bye bino. Ekisooka, tukkirize nti eno yazze nga challenge oba tutume ba thinkers bagende batulowooleze solution gye tuyinza okufuna. Kwa kati byakyuse tokyaso. In fact n'abakyala abasinga okukola hajji kati bebeewera ssente zaabwe tebikyali byabano nti mwami ngenda naawe. Saagala kukyogera nti waliwo n'abagenze mu hijja nga amawulire bagagambye babba baabwe wiiki emu ng'ennyonyi esitula, ate ennyonyi yaluddewo okusitula, yasitula kiro. Kati awo ng'omukazi bimusobera, bagenda kudda, abasajja be bagenda obakima ku bisaawe. So the situation is no longer the same. Ekyo tekyasobola kukyewala.
tolowooza nti nno bwe ba thinkers mulina okujja mutuyambeko munnyonnyole tugenda kukihandolinga tutya ekyo kimu ekyokubiri era nga kyekisembayo ku lw'obudde oyogedde nnyo ku condition eziyinza okutukkiriza okukola DNA muzo ogambye tolina kikola mu nkukutu n'otutuma nga nkuulidde ogamba nti omulamuzi omusiraamu nkikuuliddeko ng'okyogera naye nze ekizibu kye nina naawe tulabika tubeera mu nsi za njawulo omulamuzi omusiraamu mu Uganda nze ogenda kuntumawo omulamuzi ky'omusiraamu oyagala kutegeeza nti tetukola DNA okujjako nga tugenze ewa shekhe w'enju yaffe yegwolooza bulijjo erina shekhe waliwo bashekhe kati gwe Dr. Fizi ewange osobola okulaba nsobola okugenda wa imamu Kasozi ne muga imamu kino ekizibu tukifunye imamu n'agamba hakimu ekyo tukikola naye gwolooza buli musiraamu oba alina shekhe we gwe tomanyiiko saakunyumizaako famire yayawukana olw'amasala baseeka ababiri abali ku onulayini baseeka wona amugamba kino seeka woli amugamba kiri so how do you want us now koyagala consulting ani barakallahu fikum ekisooka nzikiriziganya naawe nti reality gye tulimu yeeyo simanyi lwaki tukaluubirirwa nnyo okubeerako n'abantu ba ahlul ilm abasobola okutuula mu buli kifo ne batunuulira ebizibu by'abantu abo ne bawa solution kankuweeyo ekigambo kimu oyogedde ku nsonga ya hajji ng'abakyala abamu bagenze mu hijja nga nebbaawe yamubulidde ku ssaawa esembayo naye nga tukimanyi nti mu requirement za hijja alina okutambula ne dhu mahram naye ebiseera kati bikyuse nti olwaleero okusooka okufuna ssente za tiketi bbiri ofune dhu mahram ekyo nakyo kizibu kiri awo bw'ona ogamba nti gwe sookayo kwega byonna bizibu biri awo kati abatukulembera mu hijja bo ne batufunira bamaharamu ng'oyinza okuba tokimanyi naye bagamba nti mukyala buyondo maharami we yoono gwe gwotamanyi nako tuli ffenna kakati abaatukulembera baatunuuliranga obuzibu obwo ne bawa solutioni bwabwo kyova olaba nti mu madhahabu ga Imaamu Malik bwe baali boogera ku situationi ng'eyo yagamba nti omukyala bw'aba agenda mu hijja awalan ng'afunye olukusa lwa bba naye tayina ki mahram ne bagamba nti fa in kanat fi rafaqatin ma'muna senga omukyala oyo atambulira mu gurupu ey'abakyala banne abeesigwa abatasobola kwekobaana kuba nti bakola obukyamu era abasobola okuziizingana ku bukyamu obubeera bubakikoze eki bubayingiridde oyo omukyala asobola okugenda mu hijja kubanga atambulira mu rafaqatu ki ma'muna kati kukola kwa leero lwaki suggestinga bwe tubanze naawe ne Sheikh Bulafu n'abalala nga tuwangalira kuwa kiso nga bakyala baffe bakola lwaki tetuteekawo system nti bakyala baffe bagenda bonna bakomawo bonna okusigala nga tukendeeza ku buzibu kubanga obuzibu bwo bukola ki bo weebuli nze gye nasomera doktora abakyala balina obutale bwabwe era waliwo restrictions kwani agenda okugulayo simanyi bakati byakyuka naye nga abakyala balina emidaala nti gyaki ekyo kye basobola okukontrolingako okukendeeza ku bubi obuyinza okujja nga bafulumye nga tebalina baki bamaharami baabwe gye nasomeranga abakyala mu yunivasite balina baasi zaabwe ziri khasa ate era baasi z'abakyala abo bwe ziba nga zitandika okufuluma ez'abaami ng'ezaffe esooka ne zirinda at least babawa eddakiika nga 30 ekyo kye basobola okukola okukendeeza kuba nti tebafulumye na baki n'abamaharimu baabwe nga balina ebisulo byabwe kimanyikiddwa balina lecture rooms zaabwe kati eyo ye thinking eyeetaagisibwa okutanaawala ebizibu kubanga ebizibu byaffe wano byawukana n'ebizibu by'abalala naddala mu nahiya ijtimaiya omukulembeze omusiraamu oba jjaaji omusiraamu omulina nzuuno nkutudde wano nze nkulina nkuwadde kyakulabirako nti imaamu ewange ajja naŋŋamba nti hakimu ekyo wakoze ensobi tokiddamu era ne sitakiddamu
niye nkugambye reality mu abatugana think seka tunuulira ongambye condition bwetuba tugenda okukola DNA ne Sudais agenda okukola DNA alina okugenda ewa seeka ew'omulamuzi omusiraamu n'amuwa authorization. You know what is happening? Yes. Tutuuse ne ku level nga ne baseeka be tulina ku TikTok mu nyumba nze mpuliriza ono nze mpuliriza ono. So kakati mwagala tugende wani tugendewa jazakallahu khairan yetagisa ndowooza mu bintu nze byensinga okwegomba ku Imam Kasozi kwe kuteekateeka institution ya imamship era ndowooza mulamwa mukulu eri abatuuliriza bonna okuba nti institution y'obwa imam ebeera well prepared, organized and arranged. Imaamu oyo asookerwako ow'ekyalo gwe tomwempawalinze kukola kyayina kukola kubanga twabatwalira mu gundi eri ey'okujjanga kujeneza n'okukola kino okubayita ku dduwa naye ng'ate ekituufu oyo imaamu ye sultani asookerwako. Obusiraamu bagamba nti as-sultanu waliyu man la waliya lahu, yasookerwako oyo. Era okumanya yasookerwako kyekyandibadde kisingako n'obulungi okuba nti ye yakuwoowesa n'okuwoowesa. Kati babanga ye yakuwoowesa lwaki totwalayo nsonga z'obutakkaanya n'omugamba nti munnaye kuba ebiseera ebisinga omuntu watuukira okukola karaaru ya DNA abeera mu prosesi yakwawukana. Kate prosesi y'okwawukana erina procedure yayo mu Busiraamu. Therefore tukozese ba-imma baffe tusobole okuba empoweringa tukuumyewo ekitiibwa ky'obwa imaamu kubanga nze nkakasa basobola okukitukolera. Wallahu a'lam. Naam. Buli nju etubuulire ani imaamu waayo. Sandiyagadde buli nju, njagala buli kyalo kuba ekyalo muyina masjidi yammwe. Naye kyemmanyi kyoyogerako nti fitanu zino eziriwo osanga nga imaamu waawo gwe tomukkiririzaamu ayinza kuba salafi nga gwoli bidii nga bwetukatukaleze bezikola ki bwe ziriwo. Kale bwe tutuuka ku that level kale buli nju naye nga tekyandibadde kirungi imaamu waffe oyo asobola okubeera nga atukolera omulimu. Naam. Tweyanza nnyo naye kyogamba nti tukimalidde awo oba tunaakyongerako. Concluding inshallah. Nsaba tumalirire wano tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayigirize Dr. Hafiz amukuume ate era omulimu gwakola tumwegayirira Allah abeere nga agukkiriza. Tweyanza nnyo mwenna ababaddeko nebadde special program ebadde special edition eya program yaffe ya Fiqh of Marriage. Yasabiddwa abantu ab'enjawulo okubeera nga tukiteeka mu lulimi Oluganda. Programu yaffe ne tukikola mu Luzungu naye nno twasazeewo tukikole mu Luganda biidhnillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mutusonyiwe we tugenze ne tubakosa mutwale mu ebyo ebibasanyusizza. Twebaza nnyo abantu be tukola nabo Salam TV, Next Media. Salam TV mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mukola live broadcast ya programu yaffe eno. Twebaza management ya Islamic University in Uganda ne twebaza Dr. Hafiz okweyamba okuddamu ebibuuzo by'omukabuli ye. Tusaba Allah gimwanguyirize. Ne nebaza Al Hidayah Media Group mwebale nnyo ne nebaza ICT department yaffe wano Mwima Swale n'abalala ne nebaza nammwe mwenna abazze okubeera wano. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu guno mbagamba nnyo nti omulimu guno Dr. Hafiz yaguzuula ng'agamba nti civilization ya society esookera waka. Era Dr. Hafiz afututte obudde bwe bungi nnyo naddala ffe abamutegeera okuba nti talina nnyo budde ng'ayagala nnyo tutereeze ewaka. Bwe tunaatereeza ewaka tujja tereeza eggwanga, bwe tunaatereeza eggwanga tujja tereeza ensi gye tuwangaaliramu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukkirize. Omulundi ogujja tujja kuba tusinkana mu programu y'emu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.